Ate mwatunga olutalo lukyagendera ddala maaso wali mu State House Entebbe oluvannyuma ate olw'omukulu amanyiddwa nga Janet Museveni Kainerugaba n'omukulu amanyiddwa nga Lwabogo nga bano bonna buli omu asimbye amakanda yonna gy'ali okulaga nti Entebbe agyagalako kopi eya Janet Museveni era mu mbeera eyo oli ku mukutu ogwa Project Media era nga nagamba video sooka nga gilikinga ate mwatuno giwa mileage okusobola okuba nga esharingibwa oba erecommendingibwa YouTube. Ensonga ziba za mawulire naye ensooka nentumira ku baana abali wano e Dubai, nentumira abali wali e Qatar oba liyite eggulu ly'ensi okusinziira ku mwana oyo mutima, ate kwotadde Jordan, kwotadde ne Oman n'ensi endala ezeetooloddewo mbagamba muli big nnyo yonna gye musinziira okuba nga te mwatu ku mukutu kwe muli nembagamba nti abapya mwebali kubanga musubscribinga era ne tweyongera okwetonda nga Project Media nti mwatu tubadde tubateerayo story 3 okumala ennaku 2 era ne tubagamba nti mutusonyiwe tubadde muko bize muko kubanga ffe twewayo kubanga buli ssaawa tubateerayo eggulire olunaku lugenda okuggwa nga tuli mu story 10+ okubanga tutegeeza bantu baffe biki ebituufu ebigendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda era nga obutakulisa ate mwatu emboozi gye nkuleetedde ekwatagana ate ku mukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Ono Muhoozi avuddeyo ffenna tumanyi nti essaawa zino wakyaliwo ensasagge mu State House. Omukulu tamala emirundi yavaayo n'ayasa ebyama n'agamba nti abo ababiri buli omu ayagala Entebbe ate ye Janet Museveni Entebbe eno agyolekeza mutabani we Muhoozi ate nga mukyala we amanyiddwa nga Janet Museveni Entebbe agyolekeza oli kizibwe waabwe amanyiddwa nga Lwabogo eyawasa omwana waabwe amanyiddwa nga Patience era mu mbeera eyo bano byonna babikola naye ate mwatu tebateekamu muntu wa wansi oba munnayuganda okubaako endowooza ye naye gy'ayinza okwekolera ekitegeeza ng'omukulu Bobi Wine bwe yavaayo n'agamba nti ebintu eby'obululu bino mwatu mubigende mpola olw'ensonga nti bano abasajja akalulu tekalina kye kabagamba era omukulu Muhoozi okakasa ebintu bino mwatu yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter nga bulijjo omukulu gy'asingira oteerawo ensasagge kinakakasi oba gwaka oba etonya ate mwatu Entebbe agyagalako kopi yavuddeyo n'agamba nti the only way I can pay my great mother is by being the president of Uganda and I shall definitely be it. Nti engeri yokka gy'ayinza okusasulamu maama we eyafa edda n'agamba nti kwe kubanga asobola okubeera omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda era n'akakasa nti baaba byonna mubikole naye teri agenda kunninnya maaso oba teri agenda kunnemesa Entebbe eyo ngenda kugitwala naye nga abakugu bagamba Muhoozi essaawa zino teri ayinza mukkiriza tuula ku ntebe ensonga nti ayina ebintu by'engeri gy'abikwatamu mugadibe nga lye naye ng'ate bino byonna babikola beerabidde nti waliyo kibanda waliyo omukulu bannayuganda gwe batunuuliza eriiso liri ery'omutawaana omwereere bannayuganda gwe bagamba nti oyo yasindikibwa okuva mu ggulu bannayuganda gwe bagamba nti oyo ye mukulembeze omutuufu ow'abantu era ng'omukulu oyo amanyiddwa nga Kyagulanyi Robert Ssentamu naye nga mwatuffe tulinze ebiva sayidi eyo naye nga tuba tulina okuwa updates era bwe luvannyuma lwa ssaawa mwatuyitawo weerolere ku ggulire Project Media.